naffe tugenda ssanyukira wamu naawe eri ekyessanyu, tujja nnakuwalira wamu naawe eri ekyennaku. Kati amannya go gy'oviiridde ne Katonda ky'akoze mu linnya erya Yesu. Ojja kwongeramu eddoboozi kuba oli muwanvu. Nebaza Mukama kuba ndeese ate mbadde simanyi oba najja kuba mbadde mulwadde ennaku ezonna okuva ku Kulisimasi paka musomba. Nebaza Mukama ku lwekyo, nebaza Mukama ku lw'omusomba wange. Musomba uno naye sirina obukalo nnyo naye nkwagala nnyo musomba. Amiina, ayagala nnyo Yesu. Amiina musomba. Nebaza Mukama kuba amponyeza aksidenti. Nebaza Mukama kuba kuba mama wange, kuba famire yange yonna. Amiina. Oyina ekintu ekitera okuluma mu lubuto? Okay, kwata ku mutwe gwe. Yita Yesu emirundi ebiri. Ngame njagala kuwona, somole okuva na leero mbeere wa ddembe. Yesu omusajja onomusuula abe wa ddembe. Nawali ewandika emikono gy'ogambe nti Yesu, buli ndwadde yonna n'omwoyo gw'okufa tuguziiza ku bulamu bw'omusajja ono, omusuula abeere wa ddembe. Mukama akuwa mukisa ssebo, yogera okwagala Yesu. Mutuyambeko. Mukeneze ku bbeesi. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amiina. Sembere eno tukulabe bulungi maama. Nalabika obujulizi bwa nnaku. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amiina. Neebaza Mukama akuumye ne famire yange nammwe n'abakuuma. Era Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama omwana gwe naleetanga wano kati yatereera. Neebaza Mukama olw'amukutonda okubeera nga namukuwanyanga eno n'eri emisana n'ekiro. Muyita ati musumba omwana akolaki afaafa. Naye neebaza Mukama okuba tewanneeganya. Neebaza Mukama nsonga byonna by'okoze weebaliza. Mukama yeebale nnyo, yeebadde ddala. Weebaze nnyo Yesu kubanga yabikola munnange. Era neebaza Yesu kubanga atuwaniridde, atukuumye, kubanga atuwadde ekyokulya, atuwadde ekyokunywa, atulabirira kale mu ekyo era tukisiima kyatuwa. Neebaza Mukama olw'obukuumi bw'atutaddeko nze ne famire yange bonna n'abantu bange ne maama wange kubanga gyali akyali mulamu. Kubeera ne kaakati nva mukubirako n'angamba tusabire nnyo. Ambuuziza oli ludda wa nti ndi ku kyaki? N'angamba tusabire nnyo mwana wange, nze mbasabira. Era ne kaakati nazze ku kyaki mbasabire mwenna n'abatazze. Kubanga kaakati bakadde. Nabo bakubiriza okwagala Kristo bonna we bali. Nambagamba. Amen. Neebaza Mukama olw'ekyo. Amiina. Babika ajjukira akaana ke baleetanga ebintu bikakuba ne kagwa eri ne kakalambala akali akawala. Ekyembi tebakakwata mu videos. Kati bwe buzibu bwe tuyina nti ffe abawana abamu tuba tubirabye, kati oli ali ku intaneti. Kati obwo obujulizi babadde babuwa n'omwana ne bamuteekawo embeera gye yakola ki, gye yagiramu. Omwana yafunanga ekintu nekimukuba, amaaso ne gadda waggulu n'abimba. Babagamba yali yalwala ki? Ebintu byali ndowooza biva waabwe. Ng'emyo gimukuba ne bamutwala mu ddwaliro. Mu ddwaliro babagamba batya? Tebalaba kimuluma. Baanoonya ekirwadde ne kikola ki? Nemukwata ne mutwala ewaabwe Budyogo. Bwe natuukayo bo ne bagamba ffe tetulina
kiruma mwana. Nengo Ne batubuuza omwana oyo mulwadde offe tukutegedde mukyati mulwadde obbo era temujja eno nga mulamu era maama bwatera okujja nga mulwadde offe kale tugamba tiwali buzibu bw'abanga omwana mulwadde nga musazeewo tujja muleeta ng'afudde katumutwale tukwata omwana waffe ne tumukomyawo atuba nabo tebamanyi kibuuzo. Mukama yebazibwe bameka galaba ku mwana oyo yali mwana muwala n'atandika okugongobala. Yesu omulungi yebazibwe baneiba be ne bamugamba omwana oyo tasobola kuwona, taliwonera mu kyaki eky'emiti nakati taliiwo, tasobola kuwonera mu kyaki, olina mutwala mu basawo baganda bamukoleko emikolo gy'emizimu gy'amaanyi. Yesu omulungi yebazibwe nebaza Mukama nti omukyalo ono yanywerera kusaba. Kati yagenda mu kyalo ali waffe Masaka era ya ne Christmas gye yagiriira Yesu nawe yakuzibu n'akamu takyalina kimukuba kubira Yesu waffe engalizawo kyekizibira onaku luga mpita esaawa zaali meka ez'ekiro sikyadde mwenda zaali munaana nga bamugolodde alya saa 8 ogw'ekiro musumba. Ntera nnyo ogamba abantu b'ekkanisa eno n'abantu ababemba nsanze nti Katonda bw'akuwanga omukisa n'obeera n'omuweereza, omuweereza oyo Katonda n'amuguwiramu omukisa mukwate bulungi. Olw'enneeyisa y'omukyalo ono gye yali yeeyisa yakuba essimu essaawa 8 ogw'ekiro, musumba n'afuluma ennyumba essaawa 8 n'etambula mu kkubo nga ndimuze. Nagenda otuuka ku mwana nga yeegolodde. Katonda omulungi yebazibwe ne tusaba ne tukola ki? Ne twebaza Mukama olwaleero awulira okusaba. Naawe ekiro kyaleero Mukama agenda awulira okusaba kwe ebibadde biganye biterere mu linnya erya Yesu. buli wendaba omwana oyo nga neeraliikirira nga mbeera saagala kweba kuba buli tulo we twajjanga ng'omwana ndaba akolaki afa. Buli tulo we twajjanga obeerundi nga mukaaga ekiro kimu oba emeka naye Katonda mwebaza olw'ekyo kubanga kati nebaga otulo nembeera nga nkoze eki nga nange siwulya naye luli nabeeranga omukono nkutadde ku mwana bwe nti nga nsuba mu kifuba naŋŋamba jjajja kikyo kizze nombuuza kizze okiwulidde nti nga kimuleega. Amen. Kwira Yesu waffe engaliza waggulu kubanga bulungi. Mukama amuwa omukisa. Omwana atererere ddala yimusa emikono gyo naawe alyegamba nti Yesu bw'obanga wakolera oyo nange ononkolera mu linnya erya Yesu. Kwira Katonda waffe engaliza abamulabako nno toyinza nakikiriza nti kati mulamu, kati mukkirize nti amafuta gakyusa ebintu mu linnya erya Yesu mukwate. Hallelujah. Amen. Amanya grace. Hallelujah. Nani mwale. Olika amasanyaze mangi sembere. Hallelujah. Amen. Abaluganda nebaza Mukama olw'obulamu bwange kuba 25 kezambeerera bulungi. Hallelujah. Tezakubeerera mulungi. Yes. Bani simanyi bulwadde bwavaawo. Hallelujah. Wasa nagenda okudda engulu nga ndaba ndi mu ddwaliro wali ewa musawo. Hallelujah. Nenebaza Katonda kubanga abaddewo ku lwange. Hallelujah. Nebaza Katonda kulomako gwe tekumbeeredde mwangu abooluganda kubadde mubaddemu okusomooza kungi naye Mukama ali mu masekati gange. Hallelujah. Mukama abaddewo ku lwange alwanya entalo zemmanyi ne zesimanyi. Hallelujah. Nebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe kubanga Yesu ye wali okutulwanira entalo. Hallelujah. Bw'omwewa naye akwewa. Hallelujah. Abooluganda tulemereko. Waliwo omwaka gwali gwa 2023 mutume n'atugamba Yesu ku mugongo. Hallelujah. Abooluganda tulemereko kuba byonna tubikola naye amanyi galimu Yesu. Hallelujah. Gali mu Katonda abooluganda. Nawankubadde oluusi tulina bye twesiga naye ate Mukama ye wanjawulo.
ekitiibwa n'ettendo kiddire Katonda. Amiina. Yebaza Mukama ku lw'obulamu bwe. Olunaku lwali lwa Christmas, obulamu bwali bugenze. Yesu omulungi yebazibwe. Bameka nga amulabako. Yesu omulungi yebazibwe. Mukama yazza biki? Kati mutegeere nti obulamu bwe tuli Mukama yakola ki? Mutonzi yasaba. Mukama bw'omukisa. Okoluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nze Emma. Yemanya gange so. Emma oviira wa? Ye Munnayuganda kyekikulu. Neebaza Katonda. Sebo Uganda erimu ebituufu. Nti nva Palisa. Neebaza Katonda. Olw'obulamu bwange. Abaana b'omulembe guno teboogera amanya emiggo bwe gijja bamunoonyeza Palisa kumbaali kazo. Amiina. Ova Palisa. Neebaza Katonda olw'obulamu bwange. 2025 bwe wawo tabadde mwangu okusaidi yange, naye nga njagala kwebaza Katonda nti gwe mwaka gwensingidde okulabira mu Katonda ate wadde nga tegubadde mwangu. Nafuna accident Katonda n'agimponya ne tufiirwa sisita waffe, naye wakati mu mufiirwa twalina ebintu bye tugezezaako okupanga naye nga yali aŋŋambanga ebigambo nga ŋŋamba kati eyo ku mulimu vaayo Emma, eyo Emma ku mulimu vaayo, bakukozesa bukozesa tebeera kye bakwongera kuvaayo. Ne mugamba omanyi ngenda kuvaayo Desemba nga 5, 2025. N'agamba awo mugamba mwezi gwa 8 Desemba nga 5 nvaayo. N'agamba Emma nga wala era ng'okyali eyo bakyakwiribya. Ngamba kambeereyo Desemba nga 5 si wala. Tukula mjingiro gw'omwenda gwa 10 nagwo mukati gwa 10 awo nga Novemba genda tandika. N'agamba omanyi ekiriwo ovaayo nga 5 Desemba. Nemugamba n'agamba badde nsaba oveeyo kati ngenda kuba nkusasula rent n'ebirala biweetaaga ewaka okukozesa. Nemugamba neyanziza rent naye n'abakyali bange oluusi abakola ki abansalako ewaka ate njagala nnyo okuzunga oluusi bamu bisente wange obukola butya obugendo obunyamba mu kuzunga rent ye neyanziza naye kati bino tugenda kukola tutya. N'agamba tofaayo ekikulu rent nabizini tugenda funa ezikola zitya ezizunga. Nenvaayo nemugamba nengenda ku mulimu nenkula nenvaayo wenajja ewaka naye neebase nenkubira banange byenkola nabo Mukama wange nemugamba omanye kino nizo okuba nkitadde sigenda kudda. Sisa bwe yagamba va ku mulimu n'agamba agenda kusasulira lenti. Agenda kusasula rent. N'atandika okusasulira lenti. Anti kati nawe yanzisulako omwezi gumu Novemba oyo mweyafiira yennyini. Yangamba vaayo omulimu ng'omaze ovaayo. Nangamba Desemba walante tuwemenya nakwemenya ngenda kuwa support ku babiri byokola ki byobala. Nenkubira Mukama wange nemugamba bosi ekiri okoze ki nza okuba nkitadde. N'aseeka n'agamba okakasa okitadde. Nemugamba nkitadde. N'agamba wetereze wekka. Ngamba tewali buzibu. Mukama yagamba wetereze wekka. Yakokole tewali buzibu. Ensonga yonna tewali buzibu. Kati kyekikutudde. Nemugamba nze nkitadde enkooye ekola. Kumbe nga ina sitanga akola ki ali emabega mpika tuveeyo. Nembeera awo enkeera ne bukya. N'agamba era osogera ddala nampulesi n'agamba jangu okole. Nengamba nakitadde ge mazima kati bano bakozi banange balinga okukubira essimu emoliwa leero togenda kujja. Nengamba nakitadde nali ewaka nemukwano gwange omu. Nagamba genda okule. Ngamba nze nakitadde. Sitange nagamba nenda kutandika ogoba enkeera kubanga njukira navayo lwakutaano olw'omukaaga nensiba ewaka. Nagamba kusande ova ku kyaki mande tandika ogoba ebintu byo byobala. Wali ogoba ku ki? N'ebintu byange byenkola byembadde nsabira Mukama alinkolere. Kati
yotambula November awo nengoba Monday Tuesday businde bona bwe nali funye okusala lenga buteekamu ebyo ogoba kino otambula oddeeno okola ki babloka oli agamba sooka ompeza okulambula sooka ombekiri ekikola tekikola kwegamba mitwalo 2-3 nemaliza nga sala nengoze ki wona kumbete senti obwoko omwezi kubanga nali saving abane saving emyaka ng'esatu obusente bwange nakyembugobeera naye buno obwoko n'omwezi ngambona maze okubuli akati nembeera wengamba omuzinda wespace obujulizi bwombuwulire bulungi oba nkoze ntya kati kweyongerayo nemukubira essimu nemugamba manyi badde nkwetaagamu okwo awo nsukira zali munaku nga 10 najja okusomero nemuliramu wentuuse nagamba tuvaayo igenda kuguka ekikulu oli mulokole osaaba sabamuko siibamuko ngamba lengide muno okusiiba ngamba tewali buzibu saasiiba nali waka awo nensaba negayinda mukama kinyamba kati 19 naafa nali waka ku macanca alaba firimu nangwe sinangomanya onda afudde ngamba eki onda afudde muganda sister wo yafaaki famulwadde musumba yalina sikosel nenga ntambuliza ebbanga ddene emyaka 3 akolesima afudde nengamba awo ekajja mu mutuzi sindikolaki yakuziika mala ngunaku nagamba nagamaloba kalimu babadde banegaibira sokolindeko wakaaba saakaaba sikaaba nnyo wakaabako kitini siri muntu akaabaka siri muntu akaabaka tewakaabirako ddala saakaabira ddala kubanga nonkola kibi kitya okukaaba kizibu esiga lyange liva wala yakuluma yanoma kubanga yali akamala okumpa lwetwa mwezi gumu kate bangambye afudde janja mutwe mukama yebazibwa abali eyo mumpulirize byengezaako booza omuvubuka ono bibeere ekyokuyiga gye muli ne mu mwaka gwe muyingidde esobola gyebazibwa kiki kyasinga okukuluma kufa kwono muganda wo oba yali yakola mu bulamu bwo byonna byanuma nayinza okusingira ddala sikufaakwe kubanga wali omuntu yenna afa kikyalina mu bulamu kyeyali atandise bulamu bwo kuva dda kyali wange atuvudde ebyoluganda abadde mukwano gwange wadde nagamba abantu wano ne bagamba abantu bakaaba ne bagwa eri ne basalawo babaziike n'abafu si kubanga balumiddwa nti abafu bakoze eki nti abadde abalamu bakoze eki baluma ku lw'ebyo bye badde batandise oba enkolagana gye badde bayina nabo mu bulamu bwabwe yesu omulungi yebazibwe kakati yensonga lwaki gwe ne bwova mu kifo tewabaawo alumwa lwaki wagenze kubanga tolina byotandiseewo niyo byalina byatandiseewo ne bwabula olunaku lumu beebuuza lwaki taliiwo kati ono ebyabuluma byonna ze ssente ezaki ekyokubiri ze ssente ez'okutambulatambulako mu baki osuba sente za renti zizanuma ng'afudde nedda ekyanuma kyali ekintu kimu bagamba afudde okakasa afudde bagamba afudde kyemmanyi tewakkiriza nti afudde wakkiriza bamaze omuzi nga ntuuseyo mu ddwaliro nakati oyinza okuba okyakkiriza nti mulamu nedda kati bagamba kudafudde ngamba bana okumulimu nakamala obepangirako nvuddeyo sigenda kudda kukola bintu byammwe babalyawo nedda saddayo kati nengamba katonda kati wano bwotayamba tewali ayamba wange eri tokyalinayo mulimu nasasula ennyumba afudde tankubira essimu nzireyo nkole nengamba ono abadde ampika agenze kati ekiddawo engamba nagwamaani tugenda netuziika actually twali mukuziika naye nga nze ebirowoozo byange biri walala nnyo
sente wazinavaawa ezisasula ennyumba sasula ennyumba zenina okulyako okulyako zikuziwumusunga n'ebintu byobadde otambuza bulamu kati bino ebintu byange abadde nnyo mabega bwange abadde ampika ola kino obooti genda wano obooti negamba mukama kati gwamanyi bavayo mu kuziika nenkomawo nentuuka ewaka akukala olunaku lwe yafa natandikira okundabikira paka mu kuziika lwenakomawo kasule waka lumu nandabikira negambaho namakanga dresi nenzija nokukyaki najagana nokukyaki okusula era musumba lumu yali ayogera nagamba oyemasule enaku zinajero nasula yakeera mu saavisi yamanye ekyakima sisita we kiyinza omukima egamba nga mutima gwange manye ekintu kimusi ekyo egamba anagenda okunyamba okupushinga eno dream kubanga abadde mpagi nene mu bulamu bwange kulaba sebo omwami afaayo nnyo yategeka amatundubaali entebe amanyo zitegeka musanga yeekejja mu kyaki ku makya amaze okwezuukukira n'abyeko amaaso neebuuza bulaazo ono kyaki ng'agyagadde nnyo bifu wano naakamala okubulira egindi bagamba nti mulekere ng'okusaba olw'ebizibu bye muba mufunye wabula mufune nga yakadde akasaba awatali bizibu n'okwebazaani mukama osanga sister oba brother asaba simaate sasabanga nnyo sasabanga kali najangawo ali abalala ayinza osaba n'akaaba nemugamba omwoyo alabika amuseeko naye ng'ebizibu byebisuse ali awo ng'atuuka mukama anagenda okunyamba ku kino kati lumu mba ntambulatambulamu ewaka nempira oluyimba oba neyaluyimba ndomanyi esimanyi muyimba toyimbiremu lwanzijira nga lugamba have you ever seen the Lord change? Have you ever seen the Lord disappointed? Wano omuntu ategera ennyimba z'oluzungu enjo ajja tuvuunirire mukisa yavunula ye mudikoni alina ovunula engamba oluyimba luno lwe lunzijidde mu bulamu bwange nenzirayoka nengamba mukama omanyi imanye ekintu kimu tokyuka ate era tolina buswaza okufa kwe kirabika kwalimu ensonga n'ekirala wayagala ntegeera bali ku saidi yange dayite mwenzijukira twali tugenda mu bibuuzo neyagambako mikwano gyange mana this time mana ndiyala sitalinaka majanga kolaki gambeeramu abaali bajja ewaka nga bona tebakyagala kumbongako bajje bakole ki oli akyalira omwavu bajje bankungubagireko kubanga wafiiriddwa kale gwangalebira mu bintu kwegamba abanaba bakyali bange bona tebakyanfaako kale twambuyeko kati wafuna kyokola ani kati awenzija neggula kyali wange namukwano gwange njoda namumanyi bamwita Peter yangamba emumanyi guma fena tukola kyatufiirwa najja nemwiramu benali mpitamu nangamba tewali buzibu ngenda kujja ewaka ngira nkubeesabeesaawoko nalakati akyaliyo kati ngate kusakawo ekiboozi kolako mirimu kwoza biki ebyo katonda nga mulungi tubeerawo kati emugamba omanyi ekintu kyengoba kikino kiri ekintu eki kimu 2026 akalulu nga kawedde ketonye keyake sokolindeko akalulu nga kawedde ketonye keyake kino kolaki kino okutandika nagamba nga kinenemuko ema negamba kiriza kigenda kutandika office zonna zinalingenzemu okusaba ebyo ebifo like ng'abantu abamu bagamba biki kino tekigenda kukoleka ntuweema akadde naye wenafuna luli oluyimba nti have you ever seen God change or disappointing nensikakkana nange nembivaako tandika okusabaawo nga gasaba nannyo galingabanga mukama gwamanyi ekijja kyonna zekyengenda nakyo nembeera nga wewaka naye nga ina akasente kange ku akawunti sikata
ina kuma kangeyo akemberenge kasubi enkwira kyali wange ngamanyi bakusente n'agaana nengendayo nenkasika eggulu nga wavunoma kasagala kosa kuziba sente zange zirina ku akawunti nenkaleeteewa kapita n'agamba kati nze ngenda kukola mukano ema noonya kifo kyokka nze ngenda kukola namukwano gwange bamwita Rachel atunga kyalaani nampa ekifo n'agamba omanyi n'amasanyazi ngakuwadde kati gwe weetereze jangu okole kapitawo natandika okukola yabadde yesterday ejjo lwawedde nga byonna amaze obita kati ngamba kwa mukama yamanyi oba ekifo kinaalabika oba tekirabika yamanyi bandetedde ebifo 3 bonna bankubidde esimu ne bangamba omanyi ema jangu olabe kino ekifo nengendayo ne bandaga ekifo ekyasoose nga kirungi ekyokubiri nga kirungi nono eyasoose kiri kumpi nange sobola okutambula buli ku makya n'eggulu kasadde emyaka 10 naye ate kondishoni z'amaanyi nnyo zeyampadde nengendawo oli owokubiri nangamba omanyi ekifo kikuwadde noyagala tandika nkya kuteekawo bintu byo jangu oteekewo nemugamba omanyi nzikiriza atandike mu gwokubiri agamba gwamanyi nze nkikuwadde yangakola yakuwadde buwe neddala okupangisa yeyangamba etandika okola ki osobola okisasula notandika okwerawo ebintu byo n'ekifo kirungi kiri walungi byonna byembala bibanga mukamalademu kati biki byogenda okubanga otandika okukola mulamu wange nkoze njagala ne foundation ey'okuyamba njagala nnyo ebintu by'emizanyo kati foundation yatuwadde ekifo agamba so okusasula oteekawo ofiisi zo otandikirawo obulamu egamba kati luli nayisinkanye ne lawyer ojoga inangamba nedda ema wesitulotizo ogende wano ekkololo wandiiseeyo ki foundation era mukamange joda nekumanda enjagendayo ekkololo eyandagira gyewandisiza kampani jodan amba ekkololo era kumande suubira ogendayo nebaza mukama olwekyo byonna byampisizaamu kufa kwa sita waffe bwe nali manyi nti ayinza okwanguya ebintu naatire katonda alaze nti yasinga byonna. Amen. Kakati okusooka naffe tunyolwa kulwa sisitawo. Yes, ffe tetunyolwa kubanga yali atusasulira nnyumba, naye okubeera nga waliwo omuntu eyali atandise omulimu omulungi mu Lambo ataliwo olwaleero. Era kyenjagala okugamba nga nze Katonda ye yamanya gwajjawo ne gwatteekawo ate aba n'ensonga ne Mukama amugumye. Naye obadde oyogera kino kyendabye, ndabye nga Katonda alina abantu babiri bagenda okusinkana, naye abantu bano bayinza okubeera abantu abagenda okyusa obulamu bwo. Owookusatu agenda kukusuula, ababiri bagenda kulwana okuyimusa, naye ate owookusatu agenda kujja kulwana kukusuula. Naye ate ekyenjawulo ekyendaba, owookusatu agenda kukubeera kumpi ate ojja kumwagala nnyo. Kati bwegendereza abantu b'oddamu okwagala mu mwaka gwe tuyingira. Namba 2, genda okuleyo ekkooti 3. Ekkooti 3 ekikuseseza wangi ndebe ekyekooti kikizizatusanyusa kitya kwambala kooti yesero genda ogula ekkooti zo 3
emu ya busukweya ndabye ng'oli mu kooti y'obusukweya buli awo obusukweya bubanga oba bwa white oba bwa brown bwebityo yes eri awo bwetyo eba jacket yes ejacket bwetyo bw'omala ogigula kulirako empaliyo eyinza okuba eyakaki mpuliriza si Katonda agenda kusikanya abantu abo faanana ekyo kye bafaanana singa lwaki nkuwadde ekifaananyi bwe kityo kyenkulabiddemu then ekintu ekirala lekera okubeera nga osekereza usumba ezo embeera zange nze n'omukola ekikyamu olumubisegawo kituufu kigenda kubaziyiza bwe banajja mu maaso go bayinza okulabanga mu nakatemba kakati ekiseera ekyokubeera sirias gezaako okubeera sirias wekyetaagisiza n'ekiseera ekyokuseka oba okunyumirwa obulamu kinyumirwa asobola osekamu naye si buli kadde kakati Katonda omwaka guno abantu abo basatu ngezaako okulwana oze Mukama lwaki onoomutamugyamu nendaba nga tasobola kuvaamu kubanga agenda kuyimusa IQ ye ey'okutegeera agenda kuchallenginga nnyo agenda kusumbuwa nnyo agenda kusembereranga amala okusemberera asemberere n'abakusemberedde wabula gyanaakoma okikola gyogenda okubeera Katonda gyagenda okukoma okuwa amafuta okutegeera agakutegeeza ki ekyokukola mu situation eyo negenda ogula engoye ezo tandika okwambala bulungi ng'omuvubuka ow'obuvunanyizibwa kubanga bano bagenda kugiramu eyo layini tegedesebo tukozesa olulimi olulimba onookozesa olulimi olulimba we bali bajja kukkiriza naye amafuta ogenda kuba ogakubye ekisa n'amafuta ebibadde bigenda okugatta we bali bigenda kwawukanako era ajja funayo omuntu omulala omwajja kujja kuwa amagezi nga mangi ku ngeri yobahandolingamu tomuwuliriza wuliriza Katonda kyayogera naawe ekyo kyojja okukolanga saba Mukama akuwa mukisa Kristo obwo bunabbi bwobeera mwegendereza subambane mbozaamugo oyo omuntu musajja oba mukazi genda omulindirire ne basajja benso Mukama akuwa mukisa obadde oyagala musajja mukazi buuza buuza yimuka Mukama yimuka ekyoto kyange kikuyita leka kalosa ak'okusinza kwange kamboka ekitiibwa kyo kakibunewona imasa emikono gyo waggulu nti ai Katonda ow'ekitiibwa ekiro kya leero kibeere ekiro ekikyusa obulamu bwange ongatte ku ebyo bye nnina okubeera nabyo mu linnya lya Yesu. Ekiri eno ngenda gikubuulira mu kaseera katono nnyo nga ya mwaka guno gwe tuyingidde abooluganda kati tuli mu mwaka gwa 2026 isiti omwezi guno gwe tuyingira omwaka tugutandise si bwe kiri tutandise omwaka n'omwezi omuki ompya omwezi guno gwe tutandise olwaleero gwe mwezi mwe tugenda okulondera abantu abagwanidde okutukulembera. Yesu omulungi yeebazibwe
genda olondeyo gokkiriza agwanye okukulembera mu linnya erya Yesu. Saze kwogera ku bukulembeze nazo kwogera ku mwaka guno biki bye tuteekeddwa okwesonyiwa, biki bye tuteekeddwa okutandika nabyo mu ddakiika ntono nnyo.